Yes, hello. Kashina wabadde mbiipinga gwada kimanyi nti omuntu yeebakako nga weebaka biki obudde bukyali nyina ne biposita nga simala positi mu bye nakulabyeko ebya ABS yabadde gwe oba yabadde nze ate bagiyita na posita aha ŋŋamba nno waliwo sirimoni ey'okwabya solomoni simanyi olumbe nga yeggwe musika nalayo bakutimbi bagenda kunkyaza ku fuse extra bikyumbaali ku ABS TV ng'obadde toŋŋambye naye oba ngenda nabirabirawo bannaayi byo byaddiye bannaayi omuntu alabye bannaayi tonkooya ebeerayo buli Saturday kati ngenda beerayo ku Saturday eno nga 16 kuva saa 6 ogw'ekiro paka ku makya ogenda nakeesa ng'olina abakazi ndowooza wali obukazi eyo nze nkiraba bulabi waliyo obukazi obuli nitrus nga bagala abakazi nga babaawa programu bagikola MC nyindo zaminya mpozi ne DJ Keno okuddeko omukazi kale eyo tuveeyo lwaki nze ondriveninzi lwaki ondese lwaki tontutte sinze mukazi wo naye bannaaye lwaki nze tontutte bannaaye si butakutwala kino tutandika kitandike kati basoose nange ate naawe okimanyi nze mutu omukulu kitegeeza naffe bajja tutwala olunaddako sikyo weebale nnyo basoose nange then after ate waliwo ekintu ekigenda okujja mu maaso awo batikitoka bonna obadde nange ndi tiptopa sikyo ama beautiful tom wange naawe obeera tiktoka ate oba oli mukyala wa tiktok owakabita omudi wow walayi sikuwulirako ng'ontuninga bwotyo ng'ompaana walayi ewanaye ebyo biveeko naye nga ku Saturday nga 16 ABS TV kwendi walayi katukibranding programu kimpozi fuse extra MC nyindo zaminya ye wamatudde ku nyindo zaminya enyindo zeddala zaminya eva ku nyindo y'omusajja naye nga kwendi era babeereko nabeeyo bonna bonna mu kyalo bagambe nyinza obutabagamba naawe tekisomoka bagambe babeereko nga 16 Saturday eno totushutinga n'otulimba n'otabaako ndavaako